Courts zona murimo television woba ita television video conferencing television omusiba abera ne mukomera judge nabera mu court omusango nagurira ekyo kituyambye nnyo okulaba nti abasibe emisango jabo bagisara nga tebaze mu court ekyo kubiri ekyo Waki sito no chiprojezi wada mwagara nzenze deni oli alokatuwe emyaka girienda nga muri mu buyinza manifesto gundi kimwasubiza banayo kakati judiciary yarina commitments nya ekyo kusooka kyali kyo kurire misango ku television because of COVID. Twatandika nituteka za television mu makotsi ne mu prisons mu makomera ezo zituyambye kuraba nti abasibe babera mu komera naye umusango nibagusalira mu court kati tulina courts 17 Kampala here, Masaka, Jinja, Mbare, Arua, Kabare, Masindi, ezo courts zona murimo television woba ita television video conferencing television omusiba abera ne mukomera judge nabera mu court omusango nagurira ekyo kituyambye nnyo okulaba nti abasibe emisango jabo bagisara nga tebaze mu court ekyokubiri waliwo okuregisteringa emisango ku internet nebwobera mu sitting room yo nebwobera mu nyonyi nga waliwo ku wifi registeringa umusango nosasula umusango nogoberera umusango ingeri gutambula ku internet ekyo nakyo kituyambye nnyo abantu bangi kulaba nti emisango yabo bagigoberera waliwo n'ekirala kye tukoze nga kuzimba makoti tuzimbye amakoti mangi nnyo ndoza nyinza n'okutandika na zino koti 2 zetumaze za Supreme Court ne Court of Appeal zirina followers 10 court nungi nnyo mu Africa tiwaliwo court ifana nazino mu Africa yona at least acho chikakasa waro ne courts ndala zetu maze nga ezo tuzimba Bukunjiri Soroti Alibatongo Patongo Jantonde ezona then waliwo recruitment abaramuzi twakafuna ba judges banji mu court enkuru naye waliwo na court zino za wansi naho tufunyo abaramuzi ekyo kitegeza nti misango jaffe ejja kubanga etambula mangu waliwo n'ekyo mwabuuza kyo kulya enguzi ekyo kulya enguzi tugezaako kulaba nti tukozesa obukodyo bwonna okulaba nti abalya enguzi tubakwata nabagambye nabawadde esimu yemuteeka kuba esimu bw'owulira nti omuntu alya enguzi mutukubire naye waliwo oloso engeri gye tukozemu abadriver court clerks process servers abo bona tubawadde za uniform okulaba nti gwobogenze mu court omanye nti ono driver omanye nti ono court clerk omanye nti ono process server wala amakooti gamwe abantu babadde beefuuramu abaramuzi nga si baramuzi ne balye sente ne bazijja ku bantu then ekirala byokufiringa emisango ku internet nakyo kituyambye nnyo because togenda mu kooti kufiringa omusango eda waliwo ogenda mu kooti okufiringa omusango abakozi b'ekooti ne bakusaba sente nti efayiro yawe bw'ompa sente zino egenda kutambula mangu so ebyo byonna tugezaako kulaba nti tulwanisa obulyi bw'enguzi sirina percentage jinja kugamba nti no percentage y'emisango y'ettaka naye tufunye abalamuzi abalala betutese mu land division okulaba nti misango gy'ettaka
bagikorako mangu naye waliwo emisango ya kamasho because waliwo sente enyingi ezesibye mu kamasho court so tugenda kuteekamu abalamuzi okulaba nti emisango eyo ekwata ku banking ekwata mu byobusuubuzi ekwata mu bya okuzimba ekwata mu bya insurance zona emisango eyo yona eve mu court egende mu bantu sente zigende mu bantu government ifune ensenyi kuba ku misango eyo doza byebyo